Enkola ey'okutulugunya omuntu mu ngeri yonna tekoma kukulumya oyo abatulugunyizidwa wabula gwafuuka musango gwa nnaggumula oli abeenyigidde mu kikolwa kino era nga kiramikiddwa mu tteeka ly'okugira n'okuwera okutulugunya erya 2012 nga yayisibwa paalamenti omwaka gwa 2017. Etteeka lino liragira oyo abeenyigidde mu kutulugunya omuntu omulala okumukangavvula nga mulimu n'okusitula engasi era etteeka lye limu lyabika bulungi nti obujulizi bwonna obeera bufundiddwa mu muntu oluvannyuma lw'okumutulugunya kkooti tebukkiriza wadde nga guli guti ebikolwa bino bikyagenda mu maaso mu ggwanga. Alipoota y'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission 2018 eraga nti ebitongole ebikuumaddembe bye bisinga okwenyingira mu bikolwa bino. Bano baliko obukodyo obw'enjawulo bakozesa okutulugunya era abamu ku bakaawonawo abayiseeko mu mbeera balombojja engeri gye babatulugunyamu. Ahmed Shaban Semfukuni yakwatibwa ku musango gw'okutta eyali omwogezi wa poliisi mu ggwanga Alfred Kawesi n'atulugunyizibwa bya nsuso. Semfuka kutusanze mu mbeera enakuwoza ategeeza nti okutulugunyizibwa kukwatanikira nga bakamukwata nga bwe bamugamba okubabuulira engeri gye baalukamu olukwe. Kuba yennyini gwe baŋŋamba nga simumanyi simulabanga naku ku maaso gange ne kye baŋŋamba nti nakulembera okumutta nga sikirina tekirinamu. Ono bigambo byagamba nti bamukolako buli kakyafujjo omwali okumusiba akandoya emikono n'amagulu okumuyiwa akamulali maaso mu kamwa ne mu mabwa buli lunaku okumala ebbangirirwako nga talya kantu konna okumwokya n'okumukubisa emitayimbwa. Yona kamulali n'ambikula ekitambaala kino kye baali bansibye n'ateeka mu maaso n'ateeka mu nnyindo n'ateeka mu kamwa n'ateeka mu matu n'amala nazzaako ekiwero. Bano tebakoma ku bino byokka wabula bamufuula ng'ebigere omutende kutunula wansi bamukubisa amasannyalaze ne bamukubulamu amannyo agamu nga kati alina malibo. Kati obulumi mubiri gwonna gulina obulumi omukono guno gummeketa guno sikyasobola era ako akadomola ka liita 10 sisobola kalengeza. Bamukutula n'eggumba ery'ekigere nga bino byonna baabikola nga bagalakiriza omusango era olonkomye ne banne be baalumiriza nti baale mu lukwe. Ne kkooti lwe yamuyimbula baazimula ekiragiro ne baddamu okumukwata mu mbeera eyali ey'obukami ku sipiya ne bamuddamu wakati mu kulaajana. Ono agamba nti byonna ebyamukolebwako teyamanyi kifo bwe byamukolebwako kubanga bali omusibye kantonotono nga yategerako ekifo kimu kyokka ekyenalufeenya. Bino baali babiggyeko mu ofiisi nga n'empingu zino zennyini teziriiko. Ono ensonga ziyazikwasa bannamateeka abakulemberwa Ladislas Lwakavuzi n'ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission okulaba nga afuna obwenkanya kati alenze ekinaavaayo. Ye Yusuf Kawoya yakwatibwa abasajja abali bambadde engoye za bulijjo ku misango egitategerekeka nga 18 omwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde. Ono yali atambula mu kibuga wakati n'omukubba ebigaala by'emmondo n'ensambagere tebamutwala emisanaatuko mu takisi. Ono agamba nti bamusiba akantono ku maaso ne bamuvuga mu mmotoka okumala ekiseera nga bamukuba n'okumubuuza oba yali yenyigiddeko mu kukuba emmotoka ya pulezidenti amayinja bwe yali mu katale aka Ssente Bali ku ddembe. Bwe bamuŋŋamba emmotoka ya pulezidenti twali tukuba emmotoka ya pulezidenti mu Owino twagala kuba pulezidenti mu Owino aga ate Owino nze sikolera mu Owino. Ebirala ebyamukolebwako Kawoya agamba nti yatandika okuva omusaayi mu bitundu eby'omubiri ebyenjawulo okuli amatu ne mukamwa nga tasobola kwogera n'abeegayirira okumuwa obujjanjabi ne bagaana okumala ekiseera ekiwerako okutuusa omusirikale omubu yamuleetera eddagala olubatu lulamba ne bamukako okugamira. Bwe baŋŋamba nti dimira embaga afande sobola kumira emikono misibe bagamba ojja ddimira kati nga kyennina okukola dikasukayo lyonna oba lingi lyenkana litya nga nino dikasukayo kwaba ngamba gw'olisabye ate olina oddimira oba oyagala oba toyagala. Ono yatwalibwa ku SIU ekireka gye bamukumira okumala wiiki nnamba nga bamumenye embirizi ekiwanga kyakozesebwa omugongo ne gumenyeka nga n'okutuuka omwo tekukyawulira bulungi. Abamukuba oluvannyuma baasibibwa mu kkooti y'amagye embuye ne basomera emisango kyokka ebibonerezo ebyabasalirwa tewali yabimanya. Ng'era babalaga mu lujjudde nti baabana tubaleese mu kkooti era bandibadde bagenda mu maaso paka either ng'omusango gubasinze oba nga bagwejjeeredde. Naye olunaku lumu lwe baabaleeta ne babalaga bannamawulire ne babalaga ensi yonna tebaddangamu baleeta. Ye Amonya Habyarimana alumiriza abasirikale ba poliisi nga balina RDC emikyana bamukwata okuva mu lusukulu ne bamutwala ku poliisi emikyana ne bamugalira okumala ennaku 4. Bamugye ne bamuleeta e Kampala ng'agamba nti mugezaako okumwogeza bamutabulira ebiragalalagala mwe yalinnya ebigere ne babinyimirizaamu amagulu gange gafuuka mafu amabwa buli ddakiika mba neetakula we neetakudde eri babbwa. Amonya agamba nti okuva n'okutuuka kati ebigere bimusibwa nga bweyetakula afuna amabwa agatawona. Era ni kati amagulu gange gonna gajjudde amabwa
sobola na kutambula lugendo wadde lwa mayiro ku bigere ate nga nali nsobola kwetambulira. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeeza nti buli muntu alina okwemulugunya asobola okugenda ku poliisi asobola okugula omusango olwo poliisi etandika okunoonyereza. Okuddayo okumanya okutandika okunoonyereza obuto ebyaliwo emyaka 35 mabega. Obujulizi obwo tebuvaayo ng'obujulizi oli kwegamba nga yeemulugunyizza mu kiseera ekyo. Agamba nti kirungi abadde malupa mangu olwo poliisi nesobola okunoonyeza n'okufuna obujulizi obumala. Ategeeza nti wali muntu yenna akkirizibwa kutulugunya wadde abeera ateebereza okutwalira amateeka mu ngalo. Era buli musirikale yenna amateeka gano gamuvunaana. Era naye muloopa nga bw'oloopa bano abantu ba bulijjo. Kyovudde olaba omusirikale buli lwatuuka mu maaso g'omulamuzi mu kkooti ebibonerezo ebimuweebwa ate byo bibeera bikakali okusinga bano abantu ba bulijjo kubanga ye etteeka aba alimanyi. Adrian Bale Bwanika yakusakidde Gulien ku Lwabukere TV.